emmere erimu obutwa temugirya, mugisimire ekinnya mugiziikemu n'embwa tezeetaaga kugirya. Ate ogenze ku mukolo ogumu okusaba omulimu gw'okufumba. Abange mumpe omulimu gw'okufumba ku mukolo guno neeyayiibwa mu mukolo gwa gundi nze nagifumba. Mathias Mpuuga Nsamba, omuntu y'omu gwe yatugamba nti Kyagulanyi tawa Bwakabaka bwa Buganda kitiibwa. Kyagulanyi musiyazi akolagana n'abasiyazi. Kyagulanyi muyaga bajja kusaanyaawo opposition. Ate Kyagulanyi y'omu gw'otadde ku CV yo gy'ogenza okusaba omulimu. Bannange munneesige nja bakulembera bulungi nze nabaweeseza oba nze nabalaga Kyagulanyi. Kakati ogenze kubaduulira kubaweeseza kawuula. Era lwaki Kyagulanyi kyekibya ky'olina okulagayo nti ndi mubumbi mulungi nze naweesa ne kiri ng'ate eri wakivuma dda. Oba Kyagulanyi alimu ebiti bibiri. Nga wano Kyagulanyi asobola okukozesebwa ng'ekivumo, nga wano Kyagulanyi ate asobola okukozesebwa ng'akaato akayina okukusomosa. Era kijja kitya Kyagulanyi wali okubeera omubi ate nga ku sayidi eno gw'olina okulagayo okufuna omulimu. Kyagulanyi bw'abeera kizimbe ekyagwa, gwe nga yingini ate ky'olina okulaga ku sayiti gy'ogenza okusaba omulimu nti mumpe sayiti eno nja giyimirizaawo nze nazimba ne kiri ekyagwa. Kyagulanyi ajja atya okuba ng'alimu abantu babiri ab'enjawulo, nga wano gw'olina okulagayo nti nze namuleeta, nga wali olina okumukuba nti tasaanidde. Kakati gwe yaleeta ekitasaanidde, gwe yaleeta ekivuma Ssaabasajja Kabaka, gwe yaleeta ekirya bisiyaga, gwe yaleeta ekinywanjaga, gwe yaleeta akolera Museveni abajjussanya opposition. Ate essaawa eno gwazza okutusaba akalulu naye ng'otulaga kiri ekibi kye waleeta nti munneesige. Nabaleetera ekibi ekivuma Kabaka munneesige, sinze yakibaleetera. Nabaleetera ekibi ekiri ebisiyaga munneesige, sinze yakibaleetera. Mu bupunze nga ggwe omubumbi w'ebibya ate olondayo kibya kyatise ky'otutte mwolesa oyo lese basobola okugula. Tosobola kubanga ogenze kukwana ate n'olagayo Kyagulanyi gwe wagamba edda nti musiyazi, nti gwe wamuleetera gwe wamubalaga, kaakati ogenze kubeetondera, ogenze kubeenenyeza. Kuba nandirowoozezza nti Kyagulanyi waaliraze nti gwe wamubalaga ng'ojjidde mu kiti kiki kimu kyakubeetondera nti bannange munsonyiwe obbalaga kawuula. Naye ate omuleese ng'ekyokulabirako ekirungi nti okumanya Mpuuga asaanidde okuweebwa obukulembeze ye yaleeta ne Kyagulanyi. How comes okutwala asikaali mu kampani n'ogamba nti nedda anti eno ennyumba bannange mbadde nsaba nze manji wa asikaali n'owaawali eyasse mukama we nze namumuwa. Kisoboka? Kampani ya Saracini egabula baasikaali, nekwata asikaali n'emutwala mu kampani emu oba negea mu kampani emu okusaba omulimu nti mbadde nsaba bannange munzikirize geeti eno oba kampani eno nze mbanjikuuma. Okumanya ndi mulungi nnyo n'oli omukozi ow'emmundu n'oli asikaali eyatta boosi we gwe mwawulira wali ku muliraano yali ava waffe mu Saracini. Mutwesige nnyo ffe mutukwasa obuvunaanyizibwa oba ffe mutukwasa omulimu, tuba tugenda gukola bulungi. Naye ng'olina kujjayo byakulabirako bubi bye wayogera edda nti olwedde byakulabirako biki, ate bw'obireeta wano n'obiraganga by'olina okuyitirako oba bw'olina okukozesa ng'obwato okusomoka omwala. Munneesige nze naleeta Kyagulanyi omusiyazi. Tukwesige gwe waleeta Kyagulanyi akolera Museveni. Tukwesige gwe waleeta Kyagulanyi avuma Ssaabasajja Kabaka. Then bw'oba abantu gwe wabalaga Kyagulanyi ng'era gwe waleeta Kyagulanyi kati gwe okolera ani? Gwe waleeta avuma Ssaabasajja, gwe waleeta tawa Bwakabaka kitiibwa, gwe waleeta akolagana n'abasiyazi, kati gwe yamuleeta obeera okolera ani? Ebadde nga nkola yaabwe.
abo abasajja naddala abava Emmengo eno mu kuyigga bakozesa ggwe gye bagenza okusaggula naye gye baleeta omunyago gwe babbye gw'obeera mubi y'ensonga lwaki bwe bambala ekkanzu Ben Kiwanuka afuuka mulabe wa Buganda bwe bambala ekkanzu n'abaana ba Buganda babagaana okuwasa mu luggya lwa Ben Kiwanuka n'empya zonna ezirina akakwate ku luggya lwe ate omuntu eyalaba bakamukamwa omuntu eyagala okuyigiriza Ssaabasajja Kabaka bwe balamula omuntu eyali atadde amateeka ku Kabaka ne bamubuuza nti bona Ssaabaminisita ani n'aba President nti bannayuganda gwe banaabalonze kubanga ye yabyogereranga mu mateeka Ben Ssenkaggale Kawula ate wa Kabaka kitiibwa nga bambadde ekkanzu bwe bambala essuuti ne bagenda mu DP Ben n'afuuka ddaali Ben Kiwanuka yaleeta enfuga ey'amateeka Ben Kiwanuka kye kifaananyi ky'amateeka Ben Kiwanuka ne bwe yakutunula mu maaso ng'oli mukamwe nga Idi Amin nga Idi Amin ayagala agusaliremu feva ye Ben Kiwanuka muganza amateeka teganzikiriza bannange twesiimise Ben Kiwanuka era bwe babeera eyo mulaale abamu bakaaba n'amaziga nga boogera ku Ben Kiwanuka enfuga ey'amateeka eyali tattira muntu yenna ku liiso ku nfuga ey'amateeka eri Emmengo bamuwalana kutwalayo nfuga ate yaki kuleeta amateeka ku Kabaka ku Muteesa bwe babeera mu ssuuti Ben abaddaali bwe babeera mu kkanzu Ben abeera kyenena ne weebuuza Ben Kiwanuka yalimu abantu bameka okubanga bw'omwogererako Emmengo abeera kyenene ekitasaana yadde okuwasibwamu mu lulyo lwa Kyebuganda kyokka ng'ate bw'obeera mu Democratic Party n'abeera ddaali ekyewuunyisa baba abantu ab'enjawulo nga be bamuwaana lwa nsonga gwe nze yeekolera gw'olabanga omubi oweewange ayinza okuba ndabanga sweet kakati abavuma Ben Emmengo baali baddeyo nga bo bamulabanga omubi nga n'abamuwaanira mu DP gye bali naye be bantu be bamu abavumira Ben Emmengo abamuwaanira mu DP Emmengo gy'abeerera ekyeneena nga mu DP abeera ddaali nze nalabako omubaka omu mu abo Sseggona ng'anoonya kalulu Ebusiro South mu kulonda kwa 2011 I mean Ebusiro East mu kulonda kwa 2011 naye nga Sseggona akali amaggwa bwe yatuuka ku linnya lya Ben Kiwanuka n'akaaba n'akwata akatambaala kyajja yalina enfuga ey'amateeka kati ate nneekanga Sseggona Emmengo nga yagamba nti mujja kubeeranga Ben Buganda bujja balabanga Ben ebyo Ben Kiwanuka amalala yagaleeta dda ku Ssekabaka Muteesa mujja kukomekkereranga Ben lwaki Ben wano yakomekkerera bubi ng'era talina kwesemberezebwa alina kugibwayo ng'ekyokulabirako ekibi ate wali Ben y'omu n'abeera ng'alina kuleetebwa ng'ekyokulabirako ekirungi era nga yakomekkereza bulungi ba Ben baakomekkerera babiri oba Ben yalina destiny bbiri Ben Kiwanuka yafa emirundi ebiri era lwaki ekimuwalanya wano ate eri kyekimukubisisa engalo kubanga wano ekimuwalanya kulengeza bukulembeze bwa Kabaka oba kulaga Kabaka ti obukulembeze bulina otutambula n'amateeka ekyo kyekimuvumya n'afuuka Ssenkaggale yalabe Kabaka mukamwa ate eri mu DP n'afuuka ddaali atalina gw'ate kasita kituuka ku mateeka era ne bamukaabiranga ye Kyagulanyi bwe mwagala omumukola wano Kyagulanyi abeere ng'omukyamu mumulage ng'ekyokulabirako ekibi buli we mubeera ne mutuuka ne ku mpewo za Buganda ne mugamba omwana wa Buganda ali ebisiyaga naye ng'omwana wa Buganda oyo gwe mwogerako ali ebisiyaga embaga ye n'Obuganda bwakiikirirwa nga ne maama Nnaabagereka yaliko ne Katikkiro yaliwo mu kiseera ekyo yaliko Omulangira Wasajja yaliko Obuganda bwakiikirirwa bulungi ne Ssaabasajja enjuye si ku Kabaka wa Buganda naye njogera ku njuye nayo nekiikirirwa bulungi
ku radio yemu ali ebisiyaga osobola okulya ebisiyaga ng'oli mufumbo oli ebisiyaga ntugambe eri omukulu awaddugala weewalaba naye ate mukulu kyono omusiru okubanga ekibya kyalina okulagayo nga kye yaweesa kyekyayabika Kyagulanyi ajja atya okuba omubi wali wano ate nga gw'olina okulagayo mu bantu nti bannange nange naweesaayo ani atayagala kulaga mwana alamye toyo nze namuzaala ng'alina ye kumwesamba naye nga gw'alina okwesembereza ye mubbi w'enkoko ku kyalo era neyo bajja abagenyi ab'obuvunaanyizibwa okuva mu gavumenti eyawakati n'ey'obwakabaka bonna gw'olina okulagayo nti nno w'ekitiibwa Kaddo Kiberu munnange mutabani wange oli kisusube anywa enjaga kuba misota ku kyalo akuba abantu be bamu ne kubasiiba bakwata abakazi kuno mutabani wange munnange oyo naye nga njagala Kaddo Kiberu neenyumirizeemu nga bwe nnazaala really nkisoboka ekibi okukiragayo oba olagayo kirya kirungi lwaki mu kusaggula Kyagulanyi abeera ekibi ekirungi oba lwaki ayagala okufaananako nga ye abeera ekibi ekirungi ate bwe mudda e Kampala ku mpewo zammwe n'abeera ekibi weenyumiriza otya mu kuleeta Kyagulanyi omusiyasi atawa Bwakabaka kitiibwa akolera Museveni okusaanyawo opposition omunyuwa enjaga ate nga gw'olina okulagayo ng'akapande munguleeko nange nze nawumba ne kino musizi wa kifaananyi kyoyo alagayo ekifaananyi ekitunula ng'ampera musizi w'ekifaananyi alina okulagayo ekifaananyi nga kiringa Salvado sigamba ono w'e Uganda ntegeeza oli owa firimu kale kanjogere naavi okusinziira emutegeera kakati ono wanaatugamba mubi ate wali gw'alina okukozesa ng'akaato akalina okumusomosa mu kateebe Kyagulanyi abeera mubi misana ng'ekiro mulungi oba tulina Bakyagulanyi babiri ng'omu y'ono omusiyazi omulala y'ono Mpuuga gwe yaweesa era weenyumiriza otya okubeera mmenta w'omuntu akolagana n'abasiyazi bw'oba ggwe mmenta w'omuntu akolagana n'abasiyazi egamba etya Bayibuli kyanaalyanga kyanaafulumyanga lwaki afuluma kino ng'ate yalya kino kitegeeza ekyo naye kyewakola kyewamuliisa era Mpuuga bw'oba owulira oyagala okukozesa Kyagulanyi ng'ekyokulabirako yonna gy'ogenda okutalaaga ne gy'ogenda okuswalira toddamu kufulumya statement zikkakkanya Kyagulanyi toddamu kufulumya statement zivvoola Kyagulanyi mu bimu ebyasuula Dr. Besigye kugamba nti ye yajjanjaba Museveni mu bimu ebyasuula Dr. Besigye kwe kugamba nti ye yajjanjaba Museveni kubanga gye yakomanga okufuuka ekizibu ng'abantu baga yalina obusobozi obumutta lwaki teyamutta kakati wonna w'oyagala okubuyoola ng'olaba olina kulaga nti gwe waleeta Kyagulanyi making nga sure nti enkya oba eggulo tewabaddeko ku mpewo ng'ozala wa Kyagulanyi kitegeeza wano wokkakkanyiza Kyagulanyi ate gw'ogenda okukozesa enkya okulaga abantu nti naawe olina gwe waweesa obeera wekkakkanyirizaawo nze nno nali mmanyi nti muli bagezi nnyo lwa nsonga era muli bakulu ekikola kye ekimala era nga ndowooza nti mmwe mulinamu okumanya okw'enjawulo okusinga ku ffe engeri gye muli bakulu baffe ate nga mukyenyumirizaamu naye sisobola kulemwa kwawula nti ono gwe nnavumidde wali siyinza kumulaga nti nze namuweesa oba siyinza kumukozesa mu mwoleso ng'ekyokwolesa kwange nange bajje banguleko kitegeeza Kyagulanyi bw'oba oyagala akuyiseewo ng'akaato yonna gy'otambulira muwaane singa nze naleeta Vivian Tendo era nze namuleeta hajati wa haji zendi wa hajati akakawala leero wakiryo jeno n'amaaso gatunula eno pontunulira booti n'ekyewange kya muwendo tewali rotaba jento baby my love kakati nange mpulira essanyu okubaga nti nze namuleeta lwa nsonga kyakulabirako kirungi mu baana ab'obuwala abayimba
naye ate singa mbagamba eri waggulu nti nedda oyo si muyimbi oyo ekikere omuntu ayimbanga ekikere gwe kyasamba omumiro bannange tamanyiddeeko ddala kuyimba ate wano nendaga nti nze namuleeta kireza nze musiru asinga atamanyi kuvumbula bitone era nange mba simanyi kuyimba lwa nsonga gwe navumbula jayimbe ayimbanga ekikere gwe navumbula jayimbe tamanyi kuyimba abowa kyokka ate nga wano gwe nnina okulaga ensi nti bannaye munneesige mumpe contract eno okunoonya abaana abalina ebitone mbaleete mu likodire beeno kubanga n'olinze namuleeta Vivian Tendo gwe navumye eggulo mbw ayimbanga ekikere gwe kyakola ki kakati oyo aba maketiya wa kikaaki eba marketing strategy ya kikaaki sebo mpuuga toyinza kubanga oli mukwana muwala nze nja kuyisa bulungi nja kwagala kubanga ndi musajja mulungi olaba n'ekijja kya nakata ekiri wali omusajja yamusiiga siriimu nze namumpangira nze neesiga njagala nja kwagala nnyo so Kyagulanyi tayinza kubeera mu statement bbiri wano okubanga avuma kabaka ate wano aba gwe yaleeta ng'ate kyogerwa omuntu y'omu avuma kabaka gwe wamubalaga kati wenyumiriza mu kyo ze kubeetondera oba ozze kukozesa ono ate ng'akanyoobwa akalungi nabo bakwongere sitegedde ozze kwetonda oba ozze kukozesa Kyagulanyi tukulabe ng'omusajja bbingwa omusajja bbingwa eyaleeta ekimerereza e Buganda n'ekitulaga e Masaka omusajja bbingwa n'ereeta omuntu eyavuma Ssaabasajja Kabaka atawa Bwakabaka bwa Buganda kitiibwa mpuuga gwe omusajja Omuganda n'otuleetera omuntu bukkolokolo akwatagana n'abasiyaga mpuuga okwogera ennyo n'okkola ebingi ennyo mu nsi tukola naye ate waliwo omukozi akola ki asinga era buli kyolemerako kiremereko naye tokiteekako nnyo kifuba mpuuga okoze bingi wakati mu kugezaako okulaga nti gwe wasookawo Bobi Wine ekibonyaabonya mpuuga mu kiseera kino si kinene ekibonyaabonya mpuuga kulaga nsi ti nze nasookawo Bobi Wine siyinza kuba wansi wa Bobi Wine mukwano Museveni oyo yafuga bakisekka nga bamuzaala nga bamuzzukuza n'omuzzukuza kubanga Museveni bw'aba yajja ali mwana Kisekka yali mu 8 nze ku myaka 4 nja kuba nina obusobozi obusobola okubanga nzizukuza kitegeeza Museveni yali muzzukulu wa Kisekka lwaki bolowooza muntu nga Museveni omuntu nga Kisekka asobola okuleka Museveni abeere wansi wa Museveni gwe kye kikulowooza nti tolina kubeera wansi wa muntu yenna gwe wasooka ku nsi era gwe wasooka mu byobufuzi mpuuga waliwo abantu be twasooka okuva mu kyalo nga batusinga obugagga si buli gw'osoosa okuva mu kyalo tolina omumusinga ate era si buli akusoosa okuvaayo nti alina okukusinga tolwanyisa mazima kino kyoli mu kukola olwaleero bakiyita kulwanyisa mazima Chovola buli wotuuka oyo nze namuleeta ate enkya n'otuuka oyo musiyazi obeera olwanyisa mazima okulwanyisa amazima kukuzizza emabega mpuuga okulwanyisa amazima nti Kyagulanyi yalina amaanyi agakugoba nti Kyagulanyi yalina amaanyi agakulinnyako weewaawo gwe wali oyowooza olina amaanyi agamusuula naye yalina amaanyi agakusuula kye kikuzizza emabega mpuuga kkiriza amazima tolwanagana mazima era saagala olwanyise mazima nti Kyagulanyi yakuleka mayira akakadde kalamba ate nga ka ku luguudo lwa ttaka ogoberera genda naye bw'oba otumbiira jjukira nti waliyo amadda singa empungu ejja n'esitula akaana bwe njogera kaana ntegeeza obwaloopu kakati mpuuga nga yeggwembwa empungu bw'esitula akaana kano ke bayita obwaloopu embwa eyinza okubuuka ejja ekole ki ebaka akaana kano ke bayita ak'obwaloopu kubanga omugaso gwayo gwa kukuuma kaana kano naye embwa yeebala nti nnina okudda wansi era eyambuka ng'ereseemu akategeera nti erina okudda wansi kitegeeza gyekoma okwambuka
gyegenda okukoma okweyirindiggula ennume y'ekigo sinakindi egwebya byatale. Mpuuga wapulaaningako kaseera k'okukka oba wafokasinganga ku kimu kyakugoberera Kyagulanyi kyakubuukira ku Kyagulanyi wafokasingako oba walowoozaako kaseera ng'olina okukka. Mathias Mpuuga Nsamba buli lunaku weeyirindiggula ennume y'ekigo. Buli lwogezaako okunoonya obubonero ku Kyagulanyi owunziko obubonero bwetoddeko. Tokyafaayo kuwa woolina kunoonyeza bubonero ku Kyagulanyi kubanga watuuka n'okufuna babbulooka bakuzikira emirambo okuli abafuna abaziisi. Kubanga teweerabira nti luli wafuna okuziika okutaliiko bafu okutaliiko mufu era okutaliiko baziisi. Kakati wabadde ofunye omukisa ng'ofunye olumbe okuli omufu n'abaziisi, naye ate omufu n'abaziisi bo bennyini ne bakwegamya ntoyogera bya kisiru era neyo likodi wagimenye nga bwe wasooka okuteekateeka omukolo ogutaliiko mufu kyokka ng'ate gwakuziika era ogutaliiko baziisi. Kakati ate neeno likodi wagimenye omufu gwe yasoose okugoba kazinda ntoyogera bya kisiru ku pulezidenti wange ku mulambo gwange. Omufu yakugobye neyo likodi wagimenye ne bakuŋŋoola neyo likodi n'ogimenya gwe basoose okugoba kazindaalo gy'agamba nti gyazaalibwa gwe basoose okuŋŋoola gy'agamba nti gyazaalibwa naye ng'ebyo byonna bireetebwa ki? Kulondoola kasajja, kulemera kasajja n'obutakkiriza nti akasajja kaakuleka nnyo tosobola kayunga. Akasajja kagezi wadde ggwe olowooza oli mugezi. Abakyala ekisinga okubabonyaabonya n'amalya ne gabalema kwe kulowooza nti muli balungi temuli replaceable. Kakati Mpuuga yalowooza nti mugezi nnyo tewaliiyo mugezi mulala. Era y'ensonga lwaki ne bw'omukola ekyamagezi bakola ebyekisiru enkya ye mu kujja kakasa nti yakola ekyamagezi ate n'alaga nti yakolera ddala ekyobusiru. Omusajja akuvuga speed. Mpuuga oba tosobola kweswalira mu kaseera kano kale waakiri kati swalira abaana bo. Masayansi gwe bw'oba owulya tosobola kweswalira mu kaseera kano waakiri kale swalira abaana bo. Abaana bo babeerako ku social media. Abaana bo bakuze batuuse n'okweweeka oba nabo batuuse okuweeka baana bannaabwe ne bakulaba oyogera ebitajjansa. Ofuuse omuzungu eyavumbula liva Nile bulijjo kwe tusena amazzi. Oyimirira oti e Masaka n'ogaaba e Masaka nti ye ggwe wabalaga Kyagulanyi. Naye nga booli mu kugamba nti ggwe wabalaga Kyagulanyi mulimu abaasiba ku nviiri lwa Kyagulanyi era ne baziggyayo lwakuba ye. Mulimu abaasika balance empale ne baziseeseetwa ne ziddako wansi lwa Kyagulanyi era waliwo abaazisika ne ziddayo mu bbanga lwakuba ye. Njogera ku musajja abadde ne influence ng'asobola okga kino kibe ne bw'aba takyogedde naye ng'akikoledde mu bikolwa ne kiba nti bavubuka bannaye tusibemu ku nviiri tweyagale tukuze kati tuziggyeyo. Bonna bonna ne baziggyayo. Bw'ogamba ensi nti gwe walagayo omuntu oyo oba gwe wamulagayo gwe n'oteeragayo wamutwala gwe ne weerekayo. Ani oyo gwekisa ennyo asobola okuwa abalala emmere abatali baana be ye nga tannalya ng'olaba n'abaana be era mumenyera wakati. Mpuuga waleeta Kyagulanyi gwe ne weerekayo. Ensi wagiraga Kyagulanyi gwe n'oteeragayo. Kyagulanyi gwe njogerako abavubuka baamukoppanga nga good example. Nga ye musajja agamba nti tunyumirwa omulembe gwe kyoyita okuwabya omulembe tusibemu ku nviiri. Kwali kunyumirwa mulembe, it's their time. Bayino ginyumirwa katukuze bonna ne bajjayo. Golowooza okuba Kyagulanyi lwe wasala enviiri lwe yasala enviiri waakalaba abavubuka abayimbi bameka abaleeta ennyimba nga basibiddeko enviiri. Naye ng'ate waliwo ekiseera ng'omuyimbi takyafaayo na ku budde bw'alina mmala mu kitabo oba mu studio naye ng'afa ku eki kusiba nviiri afaanane nga Bobi Wine nga yalowooza kye kimufuula qualified okubeera omuyimbi. Kakati omuntu ow'ekikula ng'ekyo
gamba abavubuka tuzisiba ate n'amala n'abaga kati tuzisala aga tuzisike tuzisse wansi ate n'amala n'abaga tuzisike tuzizze waggulu ng'asinziira kubikola nga n'okuyogera tayogedde era ne bamuwuliriza era ne bamulaba mugendeko mpola oyo omwana mwamusooka mu byabufuzi bino ebiri akitiivu naye ate yabasooka mu by'obufuzi ebituufu Mpuuga wajja mu parliament mu kulonda kwa 2011 ate nga Bobi Wine mu 2006 yali ayimba luyimba bananyini nsi twefuda balera laba ne bye tukola tumala biseera bagitugoba mu tulinga bagwira bananyini nsi tulinga ng'ensowera oyo musajja gwe njogerako 2006 nga Besigye ageyonnoonya akalulu yamuwa akayimba era abaddengawo ng'ayogera ku bikyama ebigenda mu maaso mu ggwanga politically wadde ng'abireetera mu ndongo oyo gw'obuuza mwali eri nga mukuba ndongo ffe nga tuli eno tuweereza kabaka waffe mwali eri nga mukuba ndongo ffe nga tuli eno kuba oyagala bwakatikkirawo tetulina buzibu gwe yali aweereza kabakawo bw'oba oyagala bwakatikkiro twala ne tuli mu nsonga z'eggwanga lyonna ezirimu n'abakaramojja tuli mu nsonga z'eggwanga lyonna ezirimu n'abakonjo oli yezi yayogerako nti laba ekatwe Queen lyanajja omunaku n'asattira okukamala naye nga tewaliwo baana ba Buganda bokka era y'ensonga lwaki yabeeranga n'ebitongole baabiyitanga amuleefu USAID UKAID ne batwalira ab'ekkalamojja emmere ne batwalira abaagimanya emmere ng'oli mu loogi weegadanga gw'olowooza nti yava buvi mu bbanga n'ajja n'agwawo ebyobufuzi yabiri mu kyovola byamwanguyira n'okutuuka ku ballot paper ey'obwa president n'okugiwangula n'agiwangula yali yasimba dda amakanda omukulembeze si oyo yokka ali mu position wakulemberera era omusomesa si oyo yekka akutte ennoni ali mu kusomesa bantu bangi basobola okuba abasomesa naye nga si basomesa era bantu bangi abasobola okubeera abakulembeze naye nga si bakulembeze kati Kyagulanyi yali mukulembeze from day one mwenga muli muloogi mwegaddanga muwoza mutuweereza Ssaabasajja Kabaka mwali mu ndongo nga tuweereza Ssaabasajja Kabaka endongo si kyekikulu yali ayimba ki kuba ate Mpuuga wali tosobola communicatinga n'abaana b'amasomero ku ndwadde ez'ekikaba ne embuto ze batetegekedde ye ya communicatinga nabo gwe ng'ate oli muloogi n'abaka abasajja era Kyagulanyi n'akimanya nti waliyo abasajja abalinga ggwe abalina ssente zaabwe abateeguya bannabyabufuzi abalina enjogera eyo oba ojjangojja oba tojjangojja n'abagamba abaana ab'obuwala mwegendereza abasajja nga bano bagera kutta future zammwe mukulembeze ekigwoyagala asinga oyo baamuwulira ddala abasomesa ddala bakulembera ddojja otikka obunnyo bukwepanze ng'obw'omufu afudde alumya olulimi nyamabaga gwe naawe weera kati omukisa we guli kati weeraga eyo eyalaga azze okutujjukiza nti yalaga ale ne tumuŋŋoola mu kifo ky'okumulabira ddala naffe ne tumuŋŋoola watulaga ku ddiiru kati weeraga eyo gwe nga baaganye okukulondawo gwe atalina n'amaanyi gajjukiza bano nti nze nabala gooli nga wajjawo amaanyi agabala gooli nga wajjawo amaanyi agabala gooli musajja mukulu Mpuuga oswala musajja mukulu Mpuuga oweebuuka musajja mukulu Mpuuga ozadde abaana musajja mukulu Mpuuga otandise okugwa eddalu Mpuuga nakugambako ekintu kimu emabega keyo ne nkugamba omuvubuka ava mu ttawuni nga takisi ya 5 ogenda Kyengera n'ogamba ezo ssente nnyingi nnyo nja kutambula n'owunzika ng'onyweddewo obutunda bwa 10 mmeka
obutunda bwa 200 obwo ng'olina okunoonya ate akasente akagula loobu mu China bakuyungeyungeko amagulu naye nga it was simple abadde osobola okukozesa nusu mmeka. Mpuuga ekigambo kyali kimu Ssole. 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 Gunsinze bannayuganda, gunsingidde ddala. Naye miliyoni 5 zino ze weezibika, sente ze waakateekamu okukkaatiriza nti wabba 5 mpitirivu ate nga buli lunaku oyongera okweyoleka nti togwanidde oba toli matiriyo ga bukulembeze. G'oli mulwanyi mulwanyi asobola okutwala omukyala mu loogi oba asobola okupangisa loogi otwaleyo omukyala n'atajja n'ogyonoonamu n'ogifukiramu n'ogikojowamu. Sente zo tezikola ki? Tezikusala. Kakati yeyo category gwe mwoli. Mpuuga manya ekintu kye weerijjako. Mpuuga manya ekintu ky'oyagala okulwanagana nakyo. Olumbe lw'oyagala okwekuusa lusiibwa. Kamyu tebamwekuusa n'omwennyango tebagwekuusa. Kyagulanyi tomwebikka. Bw'oba oyagala emirembe, it is very simple. Weetondere bannayuganda. Si Kyagulanyi nno yakulumya omutwe. Era bambi musajja atowalana wa bwereere si yakubonyaabonya bannayuganda ate nabo si be bakubonyaabonya bubbibo omuze gwe gukubonyaabonya kyova olaba ate gw'ovuma enkya ate wano ojjanga omukozesanga akapande kw'olina okusabira emirimu. Mukulu Mathias Mpuuga ozadde. Mukulu Mathias Mpuuga olina abaana. Mukulu Mathias Mpuuga kakatandika okulowoolezaako ku next generation gw'omaze okwerowooleza vaawo. Tandika kakati okulowoolezaako ku next generation ey'oluli olwo. Waliwo abaana boga oyo mwana wa gundi naye Mpuuga buli wewakola ebyekisiru oyongera trending ate ng'otrendingira mu bya kisiru. Si buli mawulire nti gaba malungi. Waliwo amawulire nga gakufudde galinga ka display akalina okwoleka obwereere bwo ng'emawulire g'ofuna. Waliwo time abaana ba Mpuuga bino ebintu nga byali byakatandika byali bisobola okuggwa naye ekiseera kyatuuka n'ofuuka ekivumo. Kumanyiira, kukakkanya, kunyoomoola muntu ng'olowooza omusinga obukulu, omusinga experience, omusinga ekitiibwa, boss aba boss. Nkiddamu, boss aba boss. Era bw'akugamba nti kino kikyamu tobuuza why, how, no. Boss aba ki? Boss. Omuntu yenna akkakkanya boss we tasobola kuwa Katonda kitiibwa gwe omumanyi oba munene oba mutono. Nga boss we omupimisa size na myaka na mubiri. Gwe Mukama osobola otya muwe ekitiibwa kubanga obukulembeze bwa Mukama butambulira kwabo abatuliko ku nsi. Era mwayisa n'ebyamagero byaffe. Mpuuga Mukama ekyamagero kye ky'obwaloopu gwe yali tafunanga yadde akakiiko ka Kosase yadde akagogola kazambi w'omu kibuga nga kali mu Parliament. Mukama yakusindikira Kyagulanyi n'akuwa obwaloopu n'omuddako n'omuzala wa ye Mukama oli muwa ekitiibwa. Era olisinziira ku ki? Ye Mukama okumuwa ekitiibwa nga gwakuyisirizzaamu omukisa gwo ye omuvumyi osawuseeri. Ye Bwanika aliwa? Bino byonna biri awo naye Abedi Bwanika aliwa? Mengo eriwa? Gwe tolina kintu kye waasensinze mu bwongo obwo nti ekintu ekisigaddemu bwomu. Era olowooza alien skin yavaawa? Ebiseera ebisinga oyinza okugula amahembe agaleeta obugagga naye ng'olese kiteega kittabaana. Mpuuga walowooza ofunye amayembe agaleeta obugagga naye wafuna kiteega kittabaana. Ojja kwebuuza alien skin yavaawa ajje yeegatte ku ggaaliyo era ekigendererwa kyali ki? Bamwebikka, bamwesembereza n'okulaga obulazi nti omuyinako oyo akakwate
ng'oli mu position ng'eyampuuga sigamba ndabikayo kubanga bwe twagaa nti tuli balaasi mwe mwalowooza nti omulaasi talina mugaso endabika y'omuntu tematalinga naye ebikolwa byoyo bamwesembereza oyagala fuga ggwanga nga mubeweesembereza mulimu babasawo n'atomera omwana olw'okuba mbu yayinamu obutakkaanya naye kuba story gye nafunye mbw alien skin yalina obutakkaanya n'omukozi we gwalowooza nti yeebaka ku mukyala we oyo Joram era alien skin ye yamwerinnyira emmotoka okusinziira ku information gye nfuna okuva ku Fangon zimbaawo ne bambega wange buli wamu oyo ye yatomera omwana n'amutta mbu yeebaka ku mukazi we kakati omuvubuka ng'oyo nga gw'olina okusembeza eyakubye abasawo eyassa omuntu eyasizza emmotoka ya gundi noonya ensonga lwaki ye yali mu kifaananyi era otegeere nti tomanyi bya bufuzi era onoonya ensonga lwaki wagenda e Masaka ng'omanyi omulambo gwa Sseggirinya ogujja n'otagujjayo era otegeere nti tomanyi bya bufuzi era otegeere nti toli mugezi kimala okumanya eby'obufuzi nze yeekolera olwaliro nina omuntu gwe so akwesembereza kyokka ng'ate siina kyendi neemukera ne munvuma nze siina kyakufiirwa kuba sirina gwe nneeguyamu kaluluki siina gwe mpeereza ti bannaye nina omukwatanga egirasi nina omukwatanga ekyatika ngenda mumwetaagamu akalulu naye ate wabaawo gwe ngane ono nno bw'omwesembereza ebibalo ebibalo biba bikola ki kakati oyagala ntebe ya ggwanga gwayagala entebe y'eggwanga ng'oli mu kuvuganya mu 7 ate ne bakutega omuntu ng'aliko omulambo ne bakutega omuntu ng'aliko abasawo ng'aliko fayiro 100 naawe n'otwala you know nothing about politics otegeera mutegeere naye tomumanyi wali otegeddeko ku kintu nti nategeerako nti ewagundi waliyo omukolo naye nga togumanyi kuba tebaakola ki tebaakuyita politics oyinza okuba wamuwulirako nekikulowoosa nti omumanyi naye tokola ki tomumanyi tunuulira nnyo eppeesa eryo tunuulira nnyo eppeesa eryo lyenkulaze emabegaka ojja kuzuula ntolina magezi wagula amayembe okufuna ssente kumbe baakutega biteega gy'ogenda okukoma si watono. First of all, tomanyi mwana ono ye yavaawa. Tomanyi mwana ono ye yajja atya. Nti Mukama Katonda mu kwagala okujjukira bannayuganda ate yalondayo atasuubirwa era anyoomebwa. Kyova olaba tufunye nnyo omukisa okwanika bampuuga kubanga tebaalowooza nti mugezi. Baalowooza bagenda mmutegeerera. Gwolowooza lwaki Mukama yaleeta wanjawulo ku bulijjo baaleeta? Kyova olaba era akola byanjawulo ku bulijjo baaleeta. Statement eje mutera okukosa nti twonoonye ebyobufuzi bye mutaatulaga bulungi bwabiruluddawa luli era obwetaavu bw'okujjawo Museveni bwabanga bwaki kubanga ebyobufuzi byonoonekedde ku mulembe gwaffe. Mukama ajja kukulaga ensonga lwaki yaleeta omuntu afaanana bulijjo era yabaanise era yafaananya aboonoonye. Ekiseera kituuka ng'ekirwadde ekikuluma kuswalira. Agambye eki? Ekiseera kituuka ng'ekirwadde ekikuluma kuswalira. Muganda we yagambira nti ow'ebbango. Kakati twalina abasajja abaali mu ssuuti abaswalira. Naye nga tebaswalira bulamu bw'Abannayuganda, nga tebaswalira bulamu bw'abantu, naye nga baswalira muntu. Era omuntu oyo n'adibaga eggwanga oba n'akola ebintu ebifaanana ebyabaddibaga eggwanga n'alekebwayo kubanga aswalirwa. Naye okuswalirwa waliwo ekiseera kituuka nga kwe kusuula eggwanga oba nga kwe kwonoona eggwanga. Munoonye ensonga lwaki Mukama yaleeta atabaswalira nga ye bwe kiri bw'akiraga ensi bw'akiraga Bannayuganda nti bannaye kino bwe kiti na bwe kiti. Sooka weebuuze lwaki.
dynamics zaakyuka kati mukama yaweesa bakakira ka mbuzi mu byobufuzi ebya Uganda so si ab'amasuuti oba ab'amataayi. Mathias Mpuuga Nsamba obonero bugaana okukendeera endolabo omusawo.